Sam omusumba wa Emmaus Ministry International obuno bwe buweereza bwange ntambulira nnyo era buweereza bwange bwesigamye nnyo mu Matayo essula ya 28 olunyiriri lwa 19 mpaka ku lwa 2 lugamba lutya mugende mufuula abantu bonna abayigirizo. Awo kubanga kye kiragiro kya Mukama waffe Yesu Kristo nga tannafa kye yasembayo okutulagira ffenna abamukkiriza. Nga tugenda tufuula abantu bonna abayigiriza tugonde tunaalya ebibala eby'eggulu. So church eno esangibwa wa pastor? Oli apostle, oli pastor, oli musumba, oli what are you? Ndi musumba. Ekirabo ekyo nno saakera bukezi ku makya kyeyita. Omwana yali mwana wa sita wange asembayo. Tannayavula tannayogera yatandikira ku nze. Nga nakadda mu kkomera nampita mu cyumba ate kati maama wange yafunanga okwolesebwa nga buli we basaba babagamba waliwo omuweereza agenda okujja mu kitundu kino. Maama wowa ekayunge maama wange mukazi musabi mukazi mwegayirizi naye ye yayitibwanga mutume. Mutume amumanyi department y'obwa katonda buno agenda akugabira. Kati ye mutume. Mama omutume era musabi. Era akumye ebyoto ebyenjawulo okusabira abakyala ab'embuto abaagala ofuna embuto bamumanyi mukazi w'amaanyi nnyo era abadde nnyo mu bulamu bwange mu kunsabira kyovulaba awasinga sakozi mpiseewo. Nze bagenda okunta obusibe buli obwasooka nga bamanyi ndamala wabwera omwezi gumu. Omwezi gumu nfe ku nfuluma gye nnafulumamu. Naye olw'okuba nti Katonda abadde antaddeko ekisa kye. Era buno obusibe obusembyeyo bwenkoze nze ku lwange sibubalanga busibe. Ku ntwala gye natwalibwamu Katonda yali antutte mu kifo wayinza okwogererako nange. Azze ng'ayogera nange naye ng'asanga omutwe gwange gwetabuse gulimu ebintuntu. Ajja okwogera naawe akusanga otaddeko omuti gw'enjaga akusanga onywedde kino twali twayiga n'onywa isi akusanga ositudde ekyana ekiwala muva mu mabbaala ositudde omuwala buli kimu okikoze. Omanyi okwebaka n'omukazi n'okera ku makya tomanyi mannya go gamubuuza agenda. Lumu waliwo gwe namalirako obudde ne mukwana ne njiwa w'omubiri ne ntuma asigaye ne ntuma weyita ne musasula ne nkola ki mba mutuuza mu mmotoka n'aŋŋamba Sami kansubire nti ontwala eri gye wantwala luli oba wavaayo. N'omugamba wa? Ne mugamba wanandagirirayo kumbe engeri we namutwala ekiro ne musibula ku makya ate nga nze nkyaliko hangover saamumanya. Wamutwala wano okyanja? Nalina gye mbeera ye nanzijjukizaayo naddamu ne mukwana. Naddamu ne mukwana namujja ku Vegas. Vegas kiro? Kiri awo. Kawempe. We namujja awo kaana nga kawala kanyiridde kumbe kakyusa bukyusa wiigi. Ke kali ke natwala wiiki eyayidde. Laba wenkaddamu ate nenjiwawo omubiri nosinga luli we nakatwala. Kati okuddayo mu kkomera Fezi waliwo wali omulwadde ate ngenda obulira nti ate oli oze mu kkomera ate nga ojjukira waliwo na ku meeting nga olina wana akagunti. Sakozi mwebale mwansondera ku buyambi naye kenyini wanteerako obuyambi. Sakozi najjanjabwa nenzijanjabwa kigambibwa ne musawo yankolako nange kenyini nempona ate nempona nnyo. Kyekyali kikuluma kuba bali bagamba wali olimba balanga bagamba nti omusajja bituufu. Ekituufu kyekyali nali nakubwa Sakozi nakubwa abasirikale ne banyonoona akawago musayine gwegatta mu nseke zange zitambuza omusulo kawago nga tekakyasobola kunsapootinga kwe kusala ekituli kino ekyali wano nwanira wawano bwaziba. Kati we baasalawo ne bayisaamu oluseke. Kati wano nga tebannafuna sente zirongoosa nemba nga luseke no lwe lunsapootinga. Ne bamala okunnongoosa ennongoosa gye bankolako si yakunsala kuba byamaliriza byonna sente nga ziganye Bobi Wine n'akiggala kuba yalingawo naye ng'amanyi naye bya bulimba wabula agenda okwetegeeza nkituufu omulwanyi waayagala ki sente bujjanjabi. Nansitula n'antwala ensambya era bankolako yasasula obukadde kumpi 3. Nenzijanjaba bulungi nempona ne banzizaako n'embuzi. Manyi n'abasajja naffe tuvaako embuzi. Kati nze mu mbeera eyo kunsooseka enseke nentuuka nga sisiba musulo
banzijanjaba era sakozesa waya leero wensanga buno obuyigo bwe tufukamu ng'abasajja babumazeemu nze tekiŋŋaana yimirira eno ne mbayisa mu nkwawa kuba n'okutumbiiza nsobola naye nga luli nalingawo ng'ekintu kye neegomba mu bulamu owandeetera kwata kantu kange nkafu nfuke kale nkakunkumuleko ng'abasajja kati bakuzza ate mukomera wali okoze ki ate nawulira wali mulwadde by then era banzijja ku kitanda bantwala mwezi gwa 10 naye ntwala gye bantwalamu yalimuuko akabanja kange nga waliwo mmanja ne bagattamu kamera zinatwala mu kkomera ne mugattibwamu n'ebyobufuzi okunteeka eyo luno oluyogaano lwa kampeyini lubeewo nga siriiwo ojjukira nali nfulumiza ennyimba za kampeyini awo nga nnya nga neetegese nze omu ku bakawuttu guruupu nali nkutte ekifo kya ku mwanjo Kyagulanyi amaze okumpa obwa king of the struggle eryo yalimpa kati mu mbeera eyo olaba batwala batalina misango bayeddi mutwe baani nange baali balina okunyweza bantwale bankuume era kasango ke mbadde mu upper prison fayiro yange tesaanayo kuba fayiro yange badde esoma obotaining money naye obotaining money tubabadde tatuba wano mu Kampala limaani maction obtaining money by force pretense ebyo bye babaddemu ne bakutwala eri ku gundi ku upper prison gye batwala bakalidde mu bandi kati gye mbadde naye natunuulira sakozi natuuka ekiseera nga sina muntu gwendaba ku lusegere lwange njala okimanye natandika okustruggolinga n'obulamu nga ndi kata mu bbiri kata ate nga bagamba wali weeyagala anti gye nalwalire kata tomanyi namala nga banzijanja basome food poison munda namala emyezi 6 ku kitanda mu mwaka 2023 mba naakawona mu 2024 nenzija ne bankwata ku bintu bya nita mastigo najje nakuza omwezi nga 17 omwezi ogw'omusanvu 2024 bakujja kata nali naakajja mu Uganda bankwata nga 23 najja nga 17 nali naakamala n'ennaku 4 ne bantwala mu busibe ne malayo emyezi 6 ne bantajja Desemba nga gwako mu 2025 nenfuluma nga akawago bakakubidde mu kkomera sifuka nenswagolinga n'obulwadde mpaka gwa 10 ne banzizaayo ate mu kkomera bakanta 2026 naakamala omwezi gumu wabweru bantanga 6 oba okitegeera kati naye mu byonna baali bankolako medical check up omukazi eyankolako eyali asomaiza ku design abuuza wiiza okanya Sam konze nange oli musajja mulungi anyuma okufumbirwa toyina yadde akalwadde n'akamu mu mubiri nenga naye omukazi ono nze omuntu awadde gwe balooza mbu ekibumba bakitwale bakikole ki sakozi natuula mu busibe buno bwe mbaddemu nga nviibiddwako buli kimu sakozi mbadde wounded mu love mu business mu mikwano nga buli kyendowoozaako ndi wounded naye nga sina muntu ayinza kuŋŋamba nti oba oli otya oba owulira otya nembeera mu bulamu sakozi nga simanyi nti kuba sijjaga nti ntambudde bubi sakozi nze mbaddewo ku sayidi y'abantu mbaddewo ku muntu anyigirizibwa kino kankigambe naye olw'okuba nti twayingirira ekintu nga kirimu abalina ebigendererwa byabwe nga tebajja kulwanirira mirembe bajja lwanirira bifo kati nze nzijukira n'oyo muvuka atrending oyo futusoja munnange yansabako oko ku ssente nga nkyavuga twaleji yange ne mga siinaamu mazima naye siinaamu naye we nagenda okuwa ate Eddi Muto yali afiiriddwa jjajjawe ne muwa emitwalo 2 muvuka yanyiiga n'akubira bawumalu kiseke eyo mbu akasajja gavumenti ye katuteekamu simanyi kanyampi ate kati jjukira omuntu ali eri wawulira ng'omu ku bakomanda akugambye kiba kitegeeza olina okusabula ki kati baatandika okunzimbako ekyo ne banjja nga bankyayisa abantu mu struggle n'ensigaza omuntu omu Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi ye yali amanyi amazima nga wajja mu kkomera alaba omanyi Kyagulanyi asinga abantu bonna bambega va ku social media newogenda leero enkya eyo gy'ogenza okufuna ssente Kyagulanyi amanyi kyovula ne mu bulwadde buno bwe mbadde mu Kyagulanyi ampisa akatambi akatrending ennyo Bebekulu alyoka andeke ng'olwo maze omuwa ebbaluwa ze bampadde osayininga nfuna obujjanjabi era mu katambi kakugamba nabadde manyi Saamu omusajja omugezi onaasayininga amabaluwa ago
kubanga gaali gakosa ekibiina nange ng'omuntu nga gajja kunkosa ne famire yange kati naliwo naye nga bwe baatugamba nti woyimirira ku mazima oyimirira bw'omu mbadde nga nnyimiridde bw'omu sakozi nga abantu babakyalira naye nga nze ndi bwe nti neewuunya nnyo nga mmaze okulokoka mu kkomera eyo ndi kusaba ntaddewo n'ekyoto ky'abasibe tusaba ngenda olaba bampita wuza okanya Saamu ngenda olaba MC Rich Waliyo Life nga yakava mu Saddam yakajja mu Uganda n'anoonya Saamu mu kkomera banne nga Rich yazze okunnambuula nze ne famire yange n'abantu benzaala nabo teri yajja mu kkomera kundaba Bwebakusibye obusibe buno ogusembyeyo oba obusibe buno bwembaddemu tewali wa famire yajja kulaba tewali muntu n'omu kuba ne Rich yanoonya engeri wanteerako ssente awo ne bamulemesa yandaba bulabi n'agenda naye nze mbadde mu busibe nga nze ataagabira abasibe emmere olwa puleesi eri yateekebwawo we natwala kamera mu kkomera kati buno obusibe bankuumira awantu nga tebanzikiriza kukozesa ssente yange nemba nga buli kyenjagala okulya bakimpa okuva mu sitowa za gavumenti nemeyikozesa ssente ate kuyingiza kamera kati nemba nga buli kyenjagala nkisaba kuli oyo omusibe akyetaaga naye natuula ne mbuuza ne Katonda ng'ontaddeko ekisa kingi ng'olina wompisa sakozi nkoze ebintu mu bulamu bw'ensi buno naye kennyini ne neetya okimanyi nga nze mpostinga vidiyo nga nze agikoze ne njiraba emirundi 6 ne ntandika kati okubeera awo nga takisi ne wempitako nziruka mba ndowooza dduro naye nze mukola zaaki ezo enkambuwe zityo nedda kati ebiseera bye tukoleddenga mu vidiyo sakozi omumanyi nkumanyi kati gosobola okumanya kye nsobola okukola nekisitasobola nkumanyi wantaasaako wano amalaalo g'ekyanja nkumanyi amalaalo g'ekyanja gaali gakaaye njijjukira eyo ogijjukira ey'amalaalo g'ekyanja njijjukira tufunye ne gundi awo ayalira olya waffe muwaddanku nnyingi njijjukira amalaalo ga wali amalaalo gaawo gaali gatabuse kakati tuzze nga tukola ebintu sakozi Katonda naye ng'alabika ayina wakwetaagira kati obusibe buno obusembyeyo andaze nti buli kimu kya butaliiwo obulamu bw'ensi tulinga just kaveera kakalu nti leero empewo egenda kafuwe kawummuze wali kabeera olowooze katuuse keekwate naye olw'okuba kakalu tekalina kikalimu neneekyusa ate jja katwalewo ewalala kati bwe bulamu bw'ensi bwe tutambuliramu bwakigumbaaza n'osanyukamu leero olina emikwano ne gijja nga leero tuli basama tugende tunywereko wano leero tugende tukyakalireko eri tutegese white house party ebyana bibyo n'okuba ebikazi n'okuba bino n'okuba biri n'onywa ebyenge n'okola biki bwebwo obulamu bw'ensi bwakigumbaaza naye nga enkomerero ogenda kufundikira ng'ozzeeyo ewo ye yakutonda kakati mu byonna nga sinatuuka mu mbeera eyo natuula mukomera nze bansibye mu kkomera munda w'ekkomera mwe bateeka omusibe azizza omusango mu kkomera nze mwenkoledde obusibe bwonna gattako giri emyezi 6 na gino 3 mba myezi 9 obwo obusibe nze mbadde sifuluma kizibu n'abasibe gwotola nti obadde tomanyi nti mbadde musibe naye n'abasibe mbadde nsibiddwa nabo abamu nga kizibu okundabako bandabako bandeeta mu kooti onre abantu abadde bakwekebwa nze Byesige Jamiru Mukulu ba Edimutwe ne ba Edimutwe ne basipapa wandi balabako sipapa osomulaba Saamu kati mbadde mu busibe buno obusembyeyo nga ndi kusaba Katonda maama wange aleme kujja kundabako kubanga waliwo akawala akaali keegeza mu kujja okundaba bakaaza ne bakwata kiraka ne magalo ne bakasamya ebitundu ebyekyama babikunkumuli balabe nga tekalina kye kataddeyo ng'amanyi kalese kamera gwe ekintu ekyo kya kamera kyakola kyakuba wala gavumenti prison tegezesebwa prison naye amanyi kyekitegeeza ate kati nengenda mbakola ekintu nti namala kutuula n'endowooza nga naagitwala omanyi kamera eyo webakwata nayo prison si yeekusiba sakozi gwansiba
nti yalazeeyo feesi yange sagala famire yange erabe nti ndi mukomera muntu yakuwawaabira kyovola vidiyo zange nze kabali nabatemako emitwe onaleeta kiwato kinnumirize kati bo bakwata ku musango ki kati ebyo byaliwo naye nga babuuza ekyo ekintu kiba kigeze kinene ekyo baba kitegeeza waliwo okunoonyereza okulala okwakunafuya ebyokwerinda mu ggwanga tokomye ku ekyo kyokka jjukire ensi okubeerawo eba n'abayeekera banaki obanga muyeekera kati omusango gwembaddeko gwe Sakozi togumanyi munene sawa yalewo ngamba omuntu nti nalokoka ekigendererwa kyange ekyokulokoka nali sifokasinze kutereeza mbeera oba ya ssente biki ndokose kwebaza Katonda niŋŋamba kantwale obudde okukumanya n'okukunoonya mbuulireko enjiri osanga waliwo omuntu anaatunuulira ku bulamu bwange muvuka munnange nga talina mbala ya bwakatonda mulira nga nedda kanzira eri Katonda kubanga Katonda waakulindirira Katonda waakubuuza obulokole kuwulira na kukola nenjiya Katonda nga kakati ssaawa ya leero wemba nfulumye ku kyempulira munda munze wenna asumbibwa nja kuba nekkomo naye nga nina kinene nengamba abatandika obuweereza bafaanana bati olaba mbaddewo ne zikawutu gurupu natandika Damight family newangula awaadi naye otandika family nga yakubuulira njiri family yakulyowa mwoyo family yakusomesa family yakumaakuma abantu kinaaba kitya nengamba Katonda tuula munze Sakozi neebaka nali nsoma Bayibuli mu kkomero omwo sikunyumiriza na nsonga ndokoka ntya kuba mama wange si yandokola ani akulokola ate embeera eyandokola teyava mu mbeera gye ndimu Sakozi nze nalaba ku ssente Sakozi nkulidde mu mbeera embi Sakozi ndabye ku buli kimu mbaddewo ng'ennyonyi nzirinnya mu mwezi mba n'ennyonyi nga za mirundi ng'esatu sirokose mbu ninnye ennyonyi sirokose mbu nfune ku mukazi ow'enjawulo naganzaako ne ku muzimbawo nanga sirokose nti ki naye nga womanyi nti mu Bayibuli nti Musa we yali okuzaalibwako we yazaalibwa ebiseera ebyo kabaka yali afuga Misiri ebiseera ebyo yali atta buli mwana mulenzi maama wa Musa n'asala amagezi amuteeke mu kibaya wakiri akulukutire ku mugga naye muwala wa kabaka n'alonda Musa gundi zonna kati ozimanyi n'alonda Musa n'amuteeka mu lubiri Musa n'akula n'abalangira naye nga si mulangira naye nga mu liryo gy'ava batulugunyizibwa kumbe kabaka yamuteeka yakulireyo nga gwajja okusindikayo okununula abaana ba Isirayiri e Misiri era Musa yabakulembera okubatambuza yadde nga okwekuluntaza kw'abalya mmere kwaliwo ne batambulira emyaka 4 bazzukulu baabwe baatuuka Bayibuli egamba Musa agenda okufa nga ne Isirayiri agirengera naye yamukozesa lwa nsonga agende mu lubiri olwo ng'ennono zonna ez'obwakabaka akola ki Katonda alinza okunnonda leero nga teri kintu ky'ogenda kuŋŋamba okyegedde ogamba oba kati alokosa afune engeri watambulamu ntambudde mbaddeko mu bifo ebyebbeeyi kusinziira ku sitatasi yange kino Katonda kyampadde kimala yadde nga ye akyampanvuya yamanye enteekateeka ze naye nze ndabye nga mmaze nga wentuuse nina kumwebaza bwebaza hotereze beyo zisuzeemu naye nga siina yadde obbi wange sina somero mwe nasomera nagenda ku Kayunga mix nennemererwa wali e Kayunga nakoma mu P3 oliwa P3 second term sagimala nako ne report oliwa first term gye nakomamu kubanga ekyanzijayo bantwalayo nze natandika okusoma nga ndi mukulu ndi muwanvu kati obwala ne bunvuma jjajja wa P3 kaddugala ng'enziziri ne mbukuba bonna kati we nabukuba ne baagala okunkuba ne mbuuka Ssenyenge ne bayita maama ne bamuguza enkata ya Ssenyenge maama n'agamba mwana alina effujjo mu mukube yadde talina kyakoze awo ne nzirukira ku mwalo maama teyandabako ne mbeera ku mwalo obulamu bwange nga ndi ku nnyanja ate jjukira abaana b'ennyanja tebasoma abavubi tebasoma maama naye ne mmubulako era maama nga ndabye bukulu eyo waliyo omwalo eyo Kawongo Galiraaya Galiraaya ntegeddeyo nenkulira eyo
kati eyo yonna bwali obulamu bwayo eyo hisitole y'ennyanja nayo ndala olifuna obudde. So okulabikirwa kuno kujja kutya? Kaakati mu kkomera mwembadde ndabikirwa ntya? Lunaku lumu nali mu kkomera nga mutuufu siraba kiddako. Omusango oguntwazisa sigumanyi, nze omuntu neeraliikiridde mmanyi kati ke bandeese wano. Luno omanyi mu kkomera bakuba abantu empiso ne bazontoka. Ne bagongobala ab'amafujjo. Neŋŋamba kati ekijjulidde empiso. Nga nti okumira eddagala erivudde mu kkomera ngenze ndi mulwadde. Oba okitegeera? Mba ndi awo nkyebuuza ne wajja omusibe. Omusibe ne bamuleeta. Omusibe twali bumboozi awo nga banyumya. Sinnanyumya ng'era omuntu eyakajja. Ndi mu woodi. Twali mu woodi nga y'abalwadde. N'abuuza nti muno mulimu abasibe bameka? Koffe tulimu 12. N'agamba mukimanyi nti mwenna ne we mugamba nti ku busibe bwange mutwaleko emyaka 10 n'obusigaddewo sibumala. Bamusiba life? Kyenva mbuuza omusibe. Embuuza naye naawe olimba bakusibye emyaka emeka? Nanga fayiro zange ziizo tugenda ozitulako nga bamusibye emyaka 3. 300 years? Ng'alimu emmeka? Yali mwana. Kubanga omulamuzi yamugamba kola life eno eggwe okole life endala. Osavinga 2 lives? Emisango egyo gikambuwala gitya? Kati omanyi kye yakola oli okumusiba ebbanga eryo? Yaweerera omuwala okuva mu P7 n'amusomesa paka n'amalako n'akola diploma biki. Omuwala nga yakatikkirwa akafuna omulimu n'amusanga ne Gaayi nga bali mu kikolwa. Ate nga takomye okwo ng'omuwala bagenda omutikkira ng'alimu olubuto lwa myezi. Ng'ate musajja atutalyanga. Abadde ateekamu. Musajja ateekamu y'ataddemu buli kimu. Kye yakola yamukwata n'amusiba ku kitanda n'amusalako ebitundu eby'ekyama. N'abiteeka mu kaveera n'abitwalira nnyina. Nnyina yayanirizanga amanyi omuka aleese kibumba. Kaakati emisango gino gigejja gitya? Nti ogwo omusango osobola ogukola nga gwa bulijjo abantu bakoze ettemo n'erisinga awo. Naye osanga omulamuzi n'atuula mu bukyala buli. N'asooka afiringa obulumi obwo. Omuntu omuleseewo mulamu. Jjukira omuwala bagezaako okwanguwa amatama bagazzeeko nga tegakwatako ne bagawoolako. Kitegeeza ne waaba mulamu tagenda kufuna musajja gwakola ki? Gwabeera naye. Mpozi ono yakimukola nga yamugumiikiriza. Kati mukazi munna ali mu musanga agutuulamu. Agwambala. Mumanye kiba kiddako n'omutagulamuza bwenkanya. Naye omuvubuka ono yali musanyufu nnyo ku busibe bwe. Era nga ddawo n'anjereganaga Asami gwe tomanyi lunaku lw'ogenda nze lwe ngenda ndumanyi we sitagenda 2:15 nandigenda 2:20. 2:15? Otegedde? Naye nga musanyufu nnyo wadde wakwata Bayibuli n'aga nze ndi mu kubonerezebwa kwa Katonda. Kuba nafuna emirundi mingi eddoboozi lya Katonda nga liŋŋaana okuyiwawo nnyo omubiri ku mukazi ono. Naye nennemerako. Laba kyentuuseeko. Ne tusooka tutuula ne mubuuza kati kino kyazze kitya. Ne tugamba naye embeera eno tugituuseemu tutya. Lwaki ebitundu by'abavubuka 5 ku buli 100 saaya leero biri mu makomera? Naye emisango egibatutteyo si nti bya bufuzi. Abantu basibiddwa. Twakakeerera Sakozi naawe leero tukoze ku misango egiwera 2 egitaddeyo abantu eyo mu makomera. Ne tuzuula nga mu butuufu bisinza otusibisa n'otwonoonera obulamu biri ebintu 4. Ekisooka kirowoozo. Ekyokubiri action. Ekyokusatu muze. Ekyokuna destiny nkomerero. Ntuuko yaakyo. Sakozi w'oba wakeera ku makya n'olowooza bubi
tolowooza nti action gy'ogenda okuzza ku kirowoozo ekyo egenda aba nnungi, erina kuba mbi. Kitegeeza we gufuuka omuze nagwo gugenda ba mubi, n'enkomerero yaago teri kiva mu muze mulungi, kiva mu muze mubi kirungi. Era bw'oba watuula n'olowooza bulungi sakozi, newe gufuuka omuze okuva gye twatandikira ng'ojja ku bantu interview kyali kirowoozo kye nsuubira nti kirungi. Osobodde okutambulizaamu obulamu n'owa ne ku muganda ng'ali ku kamera omulimu, luli ka kamera gwe yakwekwatiranga. Kitegeeza newe wagufuula omuze osodde n'ofulumako eggwanga lino n'otambula. Gwali mulungi ng'olina emyoyo gy'okola ki? Tubonaabona lwa nsalawo zaffe. Ensalawo zaffe tezinenyezebwa mu bulamu bwaffe. Nze mu mbeera gye ntuuseemu sakozi okufuuka masiikiini mu ggwanga lino, emmotoka sikyalina, aw'okusula nadda ng'ennyumba bagimenye sikyalina, ovanga ku muntu okunaaba eddagala n'odda mu ngoye z'olimu, ng'engoye bazibbye. Sakozi mbadde mu bulamu, sawa ya leero wompitidde ku live nva Kayunga mu kyalo, naye ng'amaka gange gali wali gayaaza, nagasanga bagamenye. Okuzzaako oluggi emitwalo 2 jambula, okugulamu omufaliso zambula. Ate ge wali otunda gaali gawa? Anti geego. Nali nga tunda mulimu abantu, mulimu ebintu. Nali nga tunda mulimu ebintu. Goodwill. Otunda goodwill. Ng'ebintu mu ebiri ne bankwata ne bantwala mu kkomera. Ngenda okudda ng'ebintu baamenya ne babitwala. Nga temuli yadde ekintu gali awo gasaamiridde n'okuzika wazise. Naye nga n'emitwalo 2 egigalongoose sigirina. Nenzira mu kyalo. Nali kitegeeza siba kubaako nnyo kwagala kwa Katonda. Wandigenze n'okunkubira essimu okumpita njogereko naye ng'enjaga gye ndi okunywa, ndi ku mwenge nga omuntu yenna ali depression. Nga nejjeeko. Kaakati mu mbeera eyo naye Katonda olw'okuba ntaddeko ekisa kye, we nsomye ku byawandiikibwa ne ndaba nga sinze asoose, Yobu yabonerezebwako, si kubonerezebwa nti yali tayagala Katonda. Wabula yabonerezebwa olw'okwagala kwa Katonda okugezesa okwagala. N'atuuka n'okwevuma olunaku lwe yazaalibwa. N'atuuka okweyaguza olujjo. Abaana be yalina ne bagenda. Bayibuli ekugamba ensi gye yatandikira gye erikoma, Yobu teri mukazi mulungi alisinga bawala ba Yobu. Weewaawo pastor. Katonda yamala n'amuddizaawo. Eyalina amagana 10 yagadabolinga ng'ayise mu kumugezesa. Kwali kuteesa kwe na Sitaani nga amaze okugamba Katonda oyo Yobu olaba akusinza lw'ebyo by'alina. Katonda n'amugamba bikwateko ne tokwata ku bulamu. Eby'obugagga ne bigenda, abaana ne bafa. N'asigalawo n'omukazi n'amugamba weegane Katonda ofe. Yobu n'amugamba lwaki olowooza nga atategeera. N'asigala mu byonna byayitamu ng'afokasinze kimu Katonda we. Kyoliko. Kaakati mu mbeera yonna siba kufuna mbala eyo. N'ensoma ku sitole ya Yona. Yona bamusindika Ninevi n'agenda Talusisi n'agenda Ninevi. Obo bonna bujeemu ayagala kuva mu maaso ga Katonda. Yona yali aleetedde ne baatambula nabo ennyanja okubamira, mpaka we baamuteeka mu kyennyanja ne kimutereka ennaku 3. Tewali lunyiriri lugamba mu Bayibuli nti awo n'aluma kataago. Naye we yatuuka mu kyennyanja yafukamira n'asaba, kubanga ekyennyanja tekyali kya bulijjo. Katonda yali amulaga buyinza bwe. Amala okutuuka e Ninevi, abantu ababuulira ekigenda okubaawo beenenya. Yobu yali takyagala. Era Bayibuli ekugamba yafuna akasiisira w'asiisira wali alaba ekinaatuuka ku bantu bano. Naye Katonda olw'okuba alina okusaasira kungi, mwalimu ensolo, mwalimu abaana, nga yali alina okukkiriza okwenenya kw'abaana asonyireko nabali. Yona kyekyali kimugwa, kuba bali abantu baali batulugunya abantu beewaabwe. Naga we naagendayo okubalabula obabulira enjiri bagenda kuwona, tenga ebibi byabwe bituuse mu maaso ga Katonda. Yonna ekyali kimutulugunyisa bwali bujeemu. Ebyo byonna bituula munda mu nze. Ndi mu kkomera nsoma ku sitole ya Yusufu, yagezesebwa n'ekkomera emyaka 7. Ekyamujja mu kkomera kugenda kuvunula kirooto kya kabaka kye yali aloose kabaka ng'akigabirako amagana g'ente, akigabirako naye nga buli omu bakabona bazze bakiroose kigaanye. Olw'okuba waliyo omuvuka eyali mu kkomera eyavunula ku birooto, ne bagamba nedda tuleeta oli agenda okuwatula ekirooto kino kivvuunula.
bayibuli ekugamba amagezi kabaka ge yalaba mu Yusufu tagalabangako mu muntu yenna. Era Yusufu yamugamba nti enjala egenda kugwa, naye ffe kye tulina okugyetaasaako tufune ebyagi egenda okugwa eyo okwetoolola nga ffe emmere tukola ki tulina. Kabaka n'amugamba kulira ebyagi ebyo. Ngendo otunuulira entwala Yusufu gye bamutwala mu kkomera, embeera gye yabeeramu nga yeerabiddwa, ne mmanya nti mu butuufu lino ekkomera nange ndifulumye nga Yusufu. Haleluya. Amiina. Omubuulizi 4 Lunyiriri 13 mpaka ku Lwokuna lugamba omuvubuka omugezigezi omwavu asinga kabaka omukadde omusirusiru atacyamanyi kubuulirirwa. Kubanga nze okufuuka kabaka mu kkomera mwe nava Olw'e14. Nti ki? Nti Yusufu okufuuka kabaka yava mu kkomera. Weewaawo nga ne mu bwakabaka gye yava yali mwavu ne tekyamulobera kufuuka kabaka. Okay. Olw'embala ya Katonda. Kaakati Katonda ansisinkana mu kkomera, ntandika ofokasinga ku byawandiikibwa. Jjukira nakeeranga kulya sifuluma ng'abasibe abalala. Nsoma Bayibuli, nasooka Ndagaano Mpya, ne nsoma Matayo, Mako, zonna ne zisoma naye nga nzinyumirwa nga sitoole. Ekyavaamu ne ndaba nga mpalabuka, ne nsaba Katonda mwoyo w'okumanya amakulu g'ebyawandiikibwa ebyo. Okay. We nagenda nga mbikkula ekyawandiikibwa we nkisoma we nkibikkako ne nkifumiitirizaako. Natandika okumanya ennono y'obwa Katonda, natandika okumanya okunoonya Katonda, natandika okusaba okuli siriyasi, n'enyigira ne mu kusiiba ng'ate ndi mu kkomera. Basibe bano bino babirabako oba nalekayo n'ekyoto? Nabo beewunya kino kyoto. Nalekayo ekyoto bo bakisuubira. Kubanga okutuuza kwa ikomandi oba okukugamba osalewo mu upper prison tebasazaawo rimandi na kasango katono, bali ba misango minene, asajja babasalira gwa kufa obasalirewo, naye mbadde ku kakiiko kaabo high command agwa basabisa. Naleseeyo ekyoto we mbadde nsula nga nze akiriidinga we ngamba nti tekibaawo naye kyajja kitya. Mu kusaba waliwo omwana omulokole eyajja n'asabira abantu mwe twali. Kati omanye ekkomera liba ne bayini kyagiira ne ba bulokolida liba ne ba RP. Omwana ono baamugoba ne bamukasukira akabayibuli ne baga genda eri totuteerako bubbi bo, wamala okuva eri ngobbi ate ojja otusabira. Ne bamusindika bambi yali atomedde n'ekisenge ne bakwata bayibuli ne bagimukanyugira. Faluku nakaaba munda mu mutima, naye ndi musajja mugumu, nze sintakaabakaaba bya kisiru. Ne natunula amaziga nga gakulukuta ne mbuza naye amaziga gano gazze lwaki. Ne mbireka we biri. Baba batukonkona ku makya batubale kusaaza foleni. Omuvubuka gwe baagobye nga yeewuuyo. Ne omuvubuka ono alina buvumu ki? Azze kusabira busabizi bantu n'atandikira we yakoma. Wenzirayo mu byawandiikibwa nti bw'abayigiriza 12 gye baafundikira, abamu baabatisa mayinja, abamu baabakola kya, baaliwo mu butakkiriza okubeera mu njiri eno gye tulimu abakkiriza mu Yesu Kristo okufa kwe. Ffe amasanyu ge tulimo gabeeramu, waliyo abaagalwanirira. Okay. Waliwo abaagalwanirira. Baayisibwa bubi ne nga obulokole bwetaaga kuwulira na kukola. Nasaba Katonda anteeketeeka nsobozese. Kati bw'wagira kyaki n'ogikubeekayunga? Lwaki si Kampala? Kati mba ndi awo nsoma olunyiriri olwankwatako nalusanga mu Luka 24 mpaka kutandika ku lunyiriri 13 mpaka ku lunyiriri 29. Mpaka ku lunyiriri oku Luka essula ya 24 kutandika ku lunyiriri 13 mpaka ku 49 we nasoma nga lugamba luki. Nensangawo kubamu ku baali bagoberera Yesu ababiri abayigirizwa be baayinanga akaalo gye baagenda ne basabira nga bakayita Emau mu Luganda, mu Luzungu Emmaus.
akaala ako kali keesuuliridde obuwanvu okugeza kati nga okuva e Kayunga gyenva e Bugerere Kampala naye ebiseera bye kali keesuuliridde ekibuga Yerusaalemi naye baatambulanga okugenda okusabira eyo mu kaala ako. Bayibuli erina ekigambo kyekozesa Gathimini. Gathimini bwe bulumi mu Bayibuli. Buli oba awulira akaseera ka Gathimini ak'obulumi bagendanga ne basabira eyo. Naye lunaku lumu bagendanga beegeeyasa kozi wamulabye walabye gundize koolwo emboozi yaabwe baali bageya Yesu. Omwana wa Katonda n'afa bw'atyo walaba emisumaali Yesu n'abeegattako nga batambula. Bayibuli ekugamba yabaziba amaaso naye teyaziba bo. Kansooke nzigyeko essimu eno etusumba. Basumba bano be bakubira. Makona. Oba oteebyo otya. Kaakati Bayibuli ekugamba Yesu yabeegattako ne baziba amaaso naye tegaaziba nti tebalaba. Wabula nga tunaaba tutambula sakozi tuligeyaani mu baakati we mutuula mu kati ewe mwatuula. Tugoya mawa. Mawa najja naye najjira mu kifaananyi kyani kyono omulala ono Devicom. Fene tulowooza tulina Devicom kumbe mawa yakoze. Jjukira Yesu amala okuttibwa n'azuukira yali asobola otambulira mu buli kimu yali afuuse Mwoyo Mutukuvu ng'asobola okwambala buli kimu. Okyegedde? Kati bagenda batambula naye ate bageya ye. Batuuka mu kaala ako abeeyoleka baganda nno gwe mbadde mwogerako yenze naye temulaba nti kyali kirungi okufa muwona ebibi. Waabanyumiza waafuna n'ekyokulya balya naye we basaba. Bagenda okuva eyo nga basumulukuse bamulabye nako kuba yabalaga emisumaali biki. Bagenda okudda eno mu Yerusaalemi okunyumya. Tebaasobola kukkiriza. Simu eno bagigirako owa bannange nnemesa pulogulaamu yange nzijja mu mwoyo. Tuline Pastor Sami. Nkulaga erinnya we liva. Ntudde olwo nsoma ekyawandiikibwa ekyo. Ne ngamba ekitegeeza ekyali Emmaus kyali tekikkirizibwa. Nga n'omuntu waanaakiwulira nti Yesu gy'ali tebajja kukikkiriza. Ne ngamba wenva wano ne ntandikawo obuweereza. Kiba kitegeeza Katonda agenda kunkozesa ebikulu naye abatakkiriza bagenda kuba bangi. Era woba olaba kyaki yange logo yange erimu oluguudo. Logo erimu oluguudo Emmaus erimu oluguudo. Ng'erimu oluguudo n'emikono egiteze bwe giti nga gisaba. Oluguudo olwo lwagendanga Emmaus. Emmaus ke kaala ako ministry bwe buweereza international kye kino. Saayagala kikome bukomi Kayunga. Paka. Nempa moto era mu kusoma okwo nenfuna moto nti we tukuŋŋaana eba ntandikwa we tukolera awamu bwe buwanguzi emoto y'ekyaki yange. Kakati nga tuvuddeyo katono nnyo. Abantu bakulabako ng'olivinga obulamu obw'ebbeyi outside Uganda. Ani yali ateekamu ssente era ali luddawo essaawa zino? Bagamba yali mukyala. Kituufu si kituufu? Si kituufu. Teyali mukyala. Ani yali ayiwamu omusimbi ogwo? Naye ate sakozi gwe omumanyi. Njagala okimanyi ne we natandikira comedy nze nali neevuga. Jjukira nali ntandise comedy wano nina edduuka erisuubuza engatto z'abakyala e Bwayiisi. Nga nkola wa Seekamawaazi wali tukola naye yaleetanga engoye okuva e China nga nze ayina emidaala egiri ku kwalisa era awo. Mbadde musajja omutetenkanya naye mbadde musajja alina omukwano omungi. Nga wenjogera nti njagala omukazi mba nkoze eki. Omufuna. Mukazi wange ali mu Amerika abasinga bamumanyi. Abamumanyi talina ssente. Talina ssente. Namwagala bwagazi kubanga mu comedy nali nina Joan. Gwe nabeeranga naye. Ne twawukana mu biseera bya COVID. Period eyo nesinkana mukazi wange. Christine nentambula naye ebbanga lyonna naye nga tuli mu dduka. Njagala ojjukira ebiseera ebyo nze naliwo nga nza designinga wano buli muyimbi wano ayambala nga nza mu designing ebikawboy nga nyambala silver wano nza atunda empeko oligino naye nga bya social media. Twaliwo nga tuli mu struggle nga tufujjirirwa akasimbi abantu batuula eyo takuma kyakulya. Nze nalinako kasozi wano yasooka n'okunninyisa ennyonyi ali eyo mu Amerika
ennyonyi gye nasookerako yasooka oginninyisa yali Kasozi baaba Kasozi kati ate zino wooteri ez'ebbeeyi era ne mu wooteri yasooka okunsuzaamu e Kenya. kuba abantu kati nze ne tubeera nensinkana mukazi wange nga tunoonya engeri wentuukamu mu Amerika nga tugenda kukola obufumbo bugenda kudirendinga ne tugamba katukole travel history tutambuzeeko akatabo kano ngenda osaba visa nga kakoze eki nga ninamu stamp nangamba kati tandika onoonyamu obusoomu obutasaba visa obwetooloole netandika okwetooloola obusi nga gyendaze era of course sisiriziwa Middle East njitambudde gundi njitambudde nkola travel history era mukazi wange plani zaffe ne zigenda bulungi naye nali mu kkomera ne bamuwa ebigambo oli agenze mu kkomera yeyeetutte tayagala kujja ojjukira nali ngenda gwa 8 mu bufumbo nali ngenda mu Amerika mu bufumbo bwange gwa 8 senga ndi eyo nfumba babunemesa omukazi nadduka bamupasula nagenda wategere yamupasula naye kirungi bawe yamweddiza naye mu bbanga eryo kitegeeza wali obbye mubbe nedda nze jjukira mbaddewo ku muntu anyigirizibwa kati nga ndi ku muntu anyigirizibwa omuntu wa wansi kati ate jjukira abasajja abamu balina emize naddala mu abasiraamu muwasa abakazi ne mufa nnyo ku aki empya kati eno jjukira yali efuuse yali aki nkadde nga bagyerabira bamala emyaka 2 bagirese omwo n'ogibaka ne papa neeyiwamu akasente nembeera nayo mu mbeera yonna ne tukolera mujjukira nze ndi mu dduka yeeyo agenda n'atetenkanya ne tugabanaako mwerabako oba byakoma ku gundi distance twerabako n'okwenyigiriza twenyigiriza kati ogenda mukomera ogenda okudda nga bamupasudde yaddayo wabbaawe baawe yalinga kati baawe tumala ofulumya ebifaananyi by'embaga baawe ate musajja w'amaanyi mu eyo n'atyamu agenda oluyaliza utisiza omuntu abbye omukazi ng'ate mbu comedian mbu seafood soja ali eyo agamba atya kuba baawe nzijukira olumu yasooka n'agamba omukazi omuvubuka kale oba omwagala tumuwe ssente tumuwe n'obutuuze atandike obulamu tukuume ekitiibwa ky'abaana baffe ng'alaba omwokesa nimwokesa neŋŋaana kati omanyi abazungu abo balina obuzibu wakusanga weegatta yandikusonyiwa sekisiza by the way naye omulimbe tayagala mulimba kati nze jjukira nali nnyo mu struggle ne mulimba nzirayo Seychelles ziwummula yandaba kabangali nga bankubye jeeke ennyonyi nagisala nzira Uganda omukazi we batwe bamutwalako abakazi baliwo with option ffe tuliwo with choice era omukazi asobola osalawo mu bubi oba mu bulungi naye nagumiikiza ensalawo ye ne neebaza kaseera ke yaliko nange munno oli gwe wali ogira naye Robi naye ali mu bufumbo bwe bamuwasa ali eyo kigundi South Africa yafuna omuteja sikakasa naye kyemanya ali mu bufumbo bw'alina omu South Africa lwaki tadda ne mukwasaganya church kuba kati church yiyo weeri ajja kudda kumanyi kati Katonda yakola ebisinga byonna era enteekateeka we zinaatuuka sikyalwana nnyo ntalo za mubiri oli ku mwoyo kati nga we nakedde ne muganja yasinkana ku muganda wange jjawo okutegeera kwange nkulembera tumulungi so kati chachi zino ziri registered owaze zino eziri eyo echachi yange munyagulula bunyaguluzi bantu chachi yange registered mu mbeera yonna kuba maama wange yali muweereza ebbanga ddene ng'ekyaki egi yali azimbye gye bali bayita Nakaliro ring center yagiregisitalinga ate nze eri ekyaki we yavaawo mu kuleeta eyange n'esooka etuula mu ttabi eri oba okitegeera kati nga tulina kukyusa bukyusa nti ekyaki ekyusiddwa erinnya ndi kakiiko k'abasumba mu Kayunga Town Council era tulinayo crusade enyiyitidde egenda mala ennaku 5
nze omu ku basumba abateesiteesi Nice. ndi kusoma leadership obuweereza tebabusoma Leadership and what? ndi kusoma leadership era nsuubira Katonda Stegeza oli ku theological studies. Gende wa Kayiwa. Kayiwa si abayisamu. Byonna kati mu mbeera eno Kayiwa University. Mu mbeera eno Katonda ampadde ekiseera musaba nsobozesa okunywera. Lwaki eri Kayunga nti bebangu ab'okubba bebangu b'okuliisa ekigambo bebali eyaba kyaki teriyo why Kayunga? Bayibuli etugamba nti we tunaaba tunaalya amawanga tusooke kulya nju zaffe. Woba onajja omuntu akasubi kuliiso sooka okajja okuko. Kivula maama wange nga tannalokola balala yali alina osooka olokola nze. Kati Kayunga gye banzaala tebanzaala Kampala. Wagenze ku kyalo. Emyaka gye mmaze Kampala mitono nnyo ku gye mmaze Kayunga bali bandaba nga sambala na mpale. Kitegeeza agenda okubannyonnyola mwana waabwe. N'omulimu Katonda gwamukozeemu bakola ki? Bagulaba. Ekyaki eri mu lujja sipangisa wano naye nina okupangisa nteeka abasabi ku pulesa ti ate buli mwezi tulina osasula ekifo. Omanyi obukyaki kyakyo bumeruse mu mizigo. Wagikuba waka? Mu lujja. Awo nina eŋŋoma egi siina na mizindaalo naye ettendo tulikuba ne linnyikira n'abantu bajjula. Naye sibagamba akawo nti tusonde omuzindaalo. Nabagamba mulabire ku nze lwe ndifissaawo akasente ne nfunayo omuzindaalo ndiguleeta tusabe tusooke tufe ku bizibu bino eby'omu maka. Ekisuula ekyaki kyendabye ekisuula obuweereza ekisuula omuntu obutatambulira mu Katonda si bizibu eyo kimirimu gye tukolera nedda biva mu maka gaffe na mu kkanisa ŋŋambo gundi yafudde tetwamulambudde ono mulwadde ono yanyumye ono teyanyumye omwana we oli tasomye obuzibu obutonotono obwo obw'okwebereramu. Kyovula nategekayo okusaba kwa patanazi ninamu ebibinja abakyala balina okusaba kwabwe waliwo ebibiina 1,000 buli lwa Sande ne tuwaayo omukyalo omwe emitwalo 2 buli lwa Sande. Abantu bagamba Kayunga siwala zinavaayo mangu eziriwa sente. Ekikulu si kyaffe si kya sente. Si kujjayo ka sente? Ekikulu kyaffe si kujjayo ka sente. Kayunga balinamu ka sente kweli? Si kujjayo ka sente. Kati nabadde ndi awo nabadde ku live yaani Kabaata. Mukyala simanyi na mu nsi mwali n'atugulira ensawo za seminti 7. Kyaki etandike? Etandike. Mutegedde. Abadde n'amabaati kati ngenda tandika kana akasenga akali eno kasiga plastic era ku Sande ejja. Wona nkyalirako. Nja kujjayoko ndabe kyaki eyo. Katonda atadde wali ekisa abantu bajja basaba abantu bawa obujuliza abantu basumulukuka. Obasumulula? Nonno okumanya nalondebwa. Nze kennyini. Sam. Abantu basumulukuka. Nze kennyini. Nze kennyini. Era nabagamba wali nateekawo ekifaananyi kyange ne mu byempiseemu. Byonna. Ne bagoba oyina ekizibu. Jangu buzi wano gambe yawonya oyo enseke. Eyajja oyo mu makomera. Akulaba. Nanga nsumulule. Okukkiriza kukuwonyeza. So obikutula? Watandika ddo bikutula? Bikutuka kati nange kennyini nkyalinamu egyenkutula munda munze. Kuba nina bye nnina okukyawa bibadde biyitirivu. Naye Katonda ataddewo ekisa nti takomye kukutula nze nzekka kukyusa nze nzekka akyusa n'olugendo. Ekiweebwayo bakireeta oba tebannatandika? Kikyali kinafu tewali kyera kiweebwayo kiri awo. N'ekikulu ffe tutunuulidde Katonda oyo agabirira ebinyonyi ebitalina firiigi naffe ajja tugabirira. Ogayo oliri gyesadi? Bakumanyi mu bitabo? Mu bitabo bamanyi. So kati mukuba waliwo abakuba simanyi nkuba ku ssaawa 4 afternoon simanyi biki lunch hour overnight okikola otya eyo? Service yange etandika ssaawa 2 ne tufuna ekigambo mpaka ssaawa 3:30. 2:30? Ne tutandika awo okutendereza wali tuba mu mmere ya mwoyo naye emmere gye tubeeramu ey'omwoyo tetulina kino kitwale simanyi okoko olinnye ennyonyi simanyi kola biki visa. Tuba mu njiri ya bulamu bwa bulijjo. Kusomesebwa. We tuva mu kusomesera ebisa ebisinga nzaatera okubuulira. Gwe senior pastor waawo? Nze musumba w'ekyaki. Newe sitabuulidde kinkakatako kujja okubabuuzaawo. Ogwe alina obbawo ekintu.
ate waliwo otuukawo sinze Sakozi g'omanyi nze nalwa nawo bikyuka kati okimanyi nti nze woba onandaba tojja buzza omala kubuukinga ne bakubulya waliwo atwala ku pulogulamu y'okulaba omusumba si kubuukinga na ssente n'okubayo essimu n'omanya musumba onaabeerawo appointment netukuteeka ku appointment ogenda kulaba musumba obudde bw'oyingidde n'essaawa z'ofulumya okundaba okyegedde ate tuleeta buleesi bimala biki nina ensonga zenkwasaganya era waliwo abakadde b'ekyaki we zinsukkako n'abakadde ba kyaki we bali abantu bakulu bali muli si bavubuka abavuka mwe bali n'abasinga mu bantu bakulu ekitegeeza bintu si byakugira bugizi bakeera ne beebaza Katonda olw'omusumba waabwe era basanyufu nnyo Katonda ate omusumba muto ekisa ekiri wali buli muntu musanyufu mu kyaki eri balaba gye tulaga ne bagamba kyaki zammwe ezo zinyagulula bunyaguluzi bantu bubbi bantu tetujja kwawukana na ndowooza z'abantu kuba buli muntu alina eddembe ly'okulowooza ate ffe tetuliwo okukakasa muntu ffe tetuli babbi ffe tuliwo okulaga kituufu mwe mukola bukozi gwe kennyini ojja kugenda otule noga ate nedda ate sawa zino ntandise ofuna abantu bangi mikwano gyange bane tujje tusabeko eyo saamu twafunye omusumba tubadde manyi tusoomozebwa nnyo n'abasumba abalina ebigendererwa byabwe abalina biki ne kati nze Katonda yannonze nandeetera kakati bayibuli ekugamba nti egenda kujjawo abo bonna abeekuluntaza mu butatambuza bulungi biragiro bya Katonda butatambuza bulungi mateeka ga Katonda ereeta abatuufu abo bonna abeefula bannabbi abo bulimba ajja kubajjawo kati tulina omusumba ono eyakajja lwamukyana lwamukyana abantu gwe baliko era ekigambo kyawa kyekituufu omulaba otya anti kati olwo tuzze sitooko mpya esitooko y'abasumba empya etazze kunyagulula va mu bano be batuuze eri ne bamala okubaliisa ne babeerawo okuwaana ebibi ne babiyita ebirungi ne beerabira ne Katonda gwe basinza ffe tuzze nga tetulina kye tufiirwa kuba n'obulamu twabumukwasa oyo yabutu gwoli ekitegeeza lw'omukyana byabuulirira gw'obikkiririza yeyo enjiri entuufu gye njagala nze ndafuluma ekkomera nga simumanyi naye nga gyendeese omugudde mbu etali yakukyamuukiriza nze wange ebyo tebiriiyo mbadde sinafuna bufunyi ssente kufunanga kamera simugenda live kuba nasanga amasimu gonna bagabbye akasimu akankwata nga si kalungi oli ku njiri ya lw'omukyana naye ojja kugiraba nga nfunye kamera omuntu n'ambulesingawo kakamera nti weekati ng'olabanga enjiri buli naye bagamba era mutandikawe muto ne lw'omukyana ye Isaac bagambe ne ba Isaac abo bonna mbu babugingo batandikanga oyo mbwera we muto mutandika ne musika eriyo ne mumala ne mutegulula tewali gwe bategulula kyoba omanya ekirungi ekibaawo omuntu gwe wekka olaba nti okwatiddwako owonyezeddwa okuva edda nedda ne mubajazi zaffe mu bayibuli saddaaka zaakolebwanga buli wamu buli kintu omuntu asobola okujja ne yeebaza tokoma ku muntu kwebaza naye bagamba mbuli alemereddwa mu sekita gy'alimu oba ndongo oba komedi oba biki kuba ne Mukabya yagulawo Mukabya naye yagulawo kyakyo eri sayidi z'emigadde eyo Matuga sayidi ne Mukabya ale nze saalemererwa mbu naye yaggulawo nze sina kye nalemererwa mu bulamu bw'ensi buno bu komedi yagaana owani owuwo nze komedi wenangi takyakuwa booking ate mumpe nze nkola nze nalangirira nti komedi we Uganda siddamu mukola paka nga Museveni avudde mu buyinza wamuta namuta kitegeeza tewagwa nze nalangirira nga nzaaliko nagenda na ku TV ne tulangirira nti tumwesonyiye era ne tugeza ku birala lwaki mwamwesonyiye twamwesonyiwa kuba muffe tegwali mulimu ate gwatuuka ekiseera ne gutusoomooza ffe twatuuka ekiseera nga tulina tambula nansi weetambula naye twatuuka ekiseera nga tukomebwako toyogera ku bino towaana ono tokola biki kati ffe abayingirira mu talenti eyo okusanyusa obulamu bwaffe n'okusomesa oba otukomyeko twali tulina okulwana ekyo kiveewo ani yabateekako empingu mwangi twateekebwako empingu mu mbeera ebiriwo byonna Sakozi mwabiraba kati mu mbeera bwetyo so kitegeeza gwe tewagwa bugwi n'oddukira eno plan B ng'okola okuba gundi okuba onoonya plan B nedda
nze omanyiza eri musajja Muteesa nfokasinga ku kyemba njogedde bukeere ku makya gavumenti eno efunemu kyenji tulangiredde ritaani omusajja yawangudde komedi w'ensi yonna Robert bamuyita Lohabo oba mu South Africa yawumula komedi ng'alina emyaka 3 mwegi yakomyewo ku 7 mwegi n'abakuba bonna oyo stand up comedy gwe tukola ate njagala nkukakasa oba oyagala kakasa nti nze komedi wange yali wa musaayi ojja kutereeza embulira gye mbuliramu enjiri ntuula mu action nze kyaki yange kizibu abantu okusumagira nga natandise kubuulira tebasumagira abantu badde bamanyi nti weewogoma yalaze kkubye sirina kwewogoma mwamu eri teri ssente bintu bingi byensobola okukola nebirimu ssente biyitirivu emikutu bayoola abacaca balina amacaca tewali we bayoolera naawe mpozi bano abali eno naye kati nze ekyaki yange gyeri mazima ddala newoogitunuulira newogera okwewola capati gagwe musumba waayo tebazikuwa so bw'oli owabulioyo weebale nze kyaki yange ekigendera kyayo kyadde kyakwebaza naye naye ndaba ng'okwebaza kwange kuyinza oteekebwako ekkomo neefuna obuyinza kati politics wamuvuddemu politics sibangako muna politician nze mbadde mulwanirizi wa ddembe wabivuddemu saabivuddemu nkyalwanira eddembe lyange bayibuli ekugamba mu Yokaana 7 munyiri olusooka ti ebyo byonna nga biwedde Yesu yali ayina okuyitira mu Buyudaaya naye olw'okuba Abayudaaya baali baagala omutta n'akyusa olugendo n'ayitira Galiraayi nti mukyo olaba n'omwana wa Katonda yeesalira amagezi kati mu bulamu bw'ensi buno buli muntu alina Abayudaaya naawe olina Abayudaaya munda mu gwenza obeera n'Abayudaaya mu mirimu gyo noga asijja kukola kino kaakati ngaffe abasomi babe byawandiikibwa ngaffe Katonda be yalonda okutambula naffe atubikulira bubukulizi kugambye nasomanga Bayibuli nga sigitegeere kyavamu naye Katonda mbikula amaaso g'omubiri n'ag'omwoyo amatu g'omubiri n'ag'omwoyo ntegeera amakulu g'ebyawandiikibwa bino nga nzija buzinga Bayibuli eno nenjibikula neŋŋamba ayi Mukama kitange Katonda omulungi kino kyekitabo kyekitukuvu teri kiri muno kitabangawo era teri kyetugenda kwongerako byonna byakoma muno oli mu church business oli mu church service nga nsoma service ndi ku serving ministry buweereza naye bagamba mwabavudde mu makomera we muti gavumenti ebeyambisa nnyo okutandikawo okubuzaabuza abantu badde mu bino kisingako era we betweyambisa nze omutamwa wagabe bagumpe ndikukola omulimu gwabwereera kisingako okubuza omuntu ng'omuzza eri Katonda kubanga mu kkomera waliyo ne bakagende kadde nga bamuta najjano nabba waba yabbisa jambiya kuno nabbisa emmundu gavumenti webanga kino kyekola bannange nsupporting bavubuka bangi bengenda okukyusa okubuzaabuza mbazze mu Katonda baleme lowooleza mu bubbi babeerekaawo ng'alinda Katonda amulagire omutemu agale gavumenti egumpe ekuwakako alright so tuli wano ne Pastor Sami okuva ku Emmaus International Emmaus Ministry International okuva wali eside ze Kayunga mu Kayunga Town Council era ng'agamba yali fully registered ne ba church n'aba church ekitabo ky'abalokole ekituufu kiri ludda wange ensonga zammwe nga pastor alina gwanyaguludde gundi alina gwabbye waliwo ennyombe ekitabo kyammwe kiri luddawa tubawawaabirawa mu ggulu tubawaabira mu ggulu oba waabira wa Katonda ffe yatuvunaanyizibwako gwakubye fukamira ku maviivi omuwaabire Katonda akuba embooko ate abonereza okubonerezaako tekumanyi kwa mwana wa muntu bw'obanga naawe okkiriza obadde musumba ng'okkiriza nti wawaayo ku bwa Katonda n'olaba nga akubbye bubbi muwaabire eri Katonda era lindirira agenda kudda bolinga ajja kumubonereza waaba ayagadde ne Wire Mukaabya nakikubira ddala eyo enjiri ya Wire Mukaabya naye atambuza kyekyo we kyetaaga tulina kudda eri Katonda enensi okugibeeramu olina kuba ng'osaba nnyo nga ng'ologga nnyo wetuuse tetulina byakukuuma tulina kukuuma Katonda tetulina byakukuuma sakozi so kati bayimbi banno bawava kaki ba artist banno
Obubaka bwe nnyinza okubawa nti mu buli mbeera twogereko naye. Eyakutonda akulinako pulaani, yalina pulaani ku talenti yo, yalina pulaani ku magenda go, yakumanya nga tonnaba na kujja n'amanya na biki ebinaakubaako. Kati okumwebala amabalama nkusaba busabi yogerako naye nga tonnafuula bizinesi yo oba ndwaddeyo oba bizibu byo kadaala ng'obinyumiza omwana w'omuntu alina olugambo. Biwe Katonda akukoleko nga teri amanyi. Olulimba ngenda kulufulumya, nnyimba ziri 2 naziyiriza mu kkomera. Olwo baluyita nkusaba oyogereko naye omubuulire ebikuli munda, bizibu byo tobinyumizanga bantu, kusaba obireetere Katonda. Ye yakumanya nga tonnaba na kujja n'amanya na biki ebinaakubaako. Kati gwe lwaki omwebalama balama, Mukama nkusaba oyogereko naye. Obufumbo bw'obufudde akadaala, ogenda obunyumiza buli muntu, n'oleka Mukama talina lugambo, yakukolako nga teri amanyi. Kayimba kagenda kujja. Nina n'olulala baluyita mponya amayembe g'embogo. Mponya amayembe katambula katya? Mponya amayembe g'embogo, mponya amayembe g'embogo, yenze zadde lya Yakobo, ayi Katonda wa Yona. Nasendebwa sendebwa okwegomba kwange, ne kubeera olubuto, ne kuzaala okwonoona, okwonoona kwamalala kunzaalidde okufa. Omponya amayembe g'embogo, omponya amayembe g'embogo, omponya amayembe g'embogo, ayi Katonda wa Yona. Yenze zadde lya Yakuwa, yenze zadde lya Nuwa, yenze zadde lya Luti, ayi Katonda wa Kaana. Omponya amayembe g'embogo, omponya amayembe g'embogo, omponya amayembe g'embogo, ayi Katonda wa Yona. Kakati obuyimba akalala bakayita wabula wayagala omuntu. Katambula katyako? Wabula wayagala omuntu, Mukama wayagala omuntu, uwo walinga omutonda, wabula wayagala omuntu. Ebitonde ebirala gwe walinga obitonda, wayogera kigambo bugambo, wo watuuka ku muntu, wakozesa mikono gyo. Wayagala omuntu, Mukama wayagala omuntu, ku mukwano gwo walaga omuntu, kwe yajja akamanyiro, akakuba omwana wo, wamala wasonyiwa omuntu, wayagala omuntu. Obwo buyimba buteekebwateekebwa, bugenda kusengekebwa bulungi. Era kwaya yange natandise obwo businga nabuwandiikira mu kkomera, naddala mponya amayembe g'embogo. N'obwo yogerako naye kubanze yali Katonda yeyanfuula kino kyendi. Yasobodde okumbeezaawo, sakozi tebibadde byanguza okuba nga nkyayimirira. Life tebadde nnyangu. Tebadde nnyangu naye nzikiriza Katonda. Oyiribye nti wano wendi mu kuyiribwa kwonna ate tandese kubula. Manyi nyinza okuba mbadde njiriba lwa kigendererwa. Kuba kati ebisinga byonna nze kye ngenda okugamba, enjiri yange ne weŋŋamba nti buli olukya abantu bange okuva gwe nalokoka mbabuulira enjiri nga nze example, ne tennaggwayo kati bagiwulira nga series, nga firimu ya butundu. Waliwo omusabi yafuluma ebiyengeyenge bijja ayagala kukaaba, bagenda omuzza ebbali bamubuuza kiki, nti leero omusumba tabuulidde. Abantu bakaaba eyo nga tobuulidde? Ng'awulira yazze sibuulidde, n'awulira bubi ne muganda edda nja kubuulira olujja, bagenda teekateeka musumba abuulidde. Kitegeeza egundi amafuta mangi. Mafuta weegali? Amafuta weegali, Katonda ye ataddewo ekisa. Gano abijje ne mu mafuta, kuba amafuta kiwulikika nga kale kitono. Endiga oli mu mmeka kati? Endiga nno okimanyi buli lunaku nfuna empya. Buli lunaku? Kati omuwendo gwo tegunnategeerekeka bulungi. Naye nga bangi? Naye nga ky'oba omanya nga wendi wajjula. Kaakati njagala kunoonyayo ssente nfuneyo ku katenti,
ngateeke obweru abaana batuule otambuze ekintu wasobole okugaziwa kimwe bwe mba ntendereza tola nti temuli byuma naye tuba tutendereza mukubira ku ki ngoma tuyineemu okay naye Katonda ajja tutugabirira alright so bakomedian obawa bakaki bakomedian banno bakomediani bannange waye Kapale ali ku kyeyo Maulana we bali Madirati we bali bashawa shawa naye nalabye naye ayina skiti zakola agira emisambwa n'agitwala mu mazzi n'akomawo n'ayogera najjo ekintu ng'ekyo ensi self service buli muntu abegako kyakola eno Kasumba ate yeyadde eno Kasumba ate wamulaba swaba kyekigenda mu maaso ddala ensi self service buli muntu abegako kyasobodde era buli akutte waakutte nyweza naye buli wookutte nga Katonda si yakulembedde oli mu byabwereere tweyanziza nnyo Musumba Sami okuva ku Mouse Ministries International Bugembo muyita jjajjeko agira alabeko omukyazaako ddi ngenda kumuwandiikira Pastor Bugembo ngenda kumuwandiikira kuba nkyayagala okubuddaabudibwa n'okukumibwa n'okusomesebwa nakino ekyobusumba nkyalina okukikolerera yadde ng'erinnya weeri linaliweereddwa kyadde kisa kya Katonda teri bukulu butava eri Katonda naye ate nkyalina okulikolerera tweyanza nnyo tweyanzeege sibula endigazo bannange abatulaba mwenna abali ku Sakozi mbadde nsaba wenna gy'oli nga sinnasiibula nga tetunayatula kisa tusooke tusabeko kano akaseera kenfunye gwe wenna alaba akatambi kano oleme kukalaba bulabi kuba otaddemu obudde bwo nensabanga baneko naawe ekigambo kya Katonda obanga baneko naawe essaala nzikiriza Katonda oyo waliwo ekigenda okukyuka gwe omulokole n'atali mulokole ffenna tukkiriza nti Katonda waali okutubudaabuda tuleme kuva waali tuleme kumukweka bwe aleme kutukisa maaso ge tumwegayirire Ayi Kitange omulungi ow'ekisa tuyaayanya emmeeme zaffe gy'oli taata Kabaka w'Abakabaka kitiibwa ky'amawanga weebale okutukuuma okuba nti mu makubo gye tuyita abalala gye bafiira Kabaka taata weebale olw'omukka gw'otwesigisizza ffe baani Kitange wangi we tusobezza obwakabaka bwo twonoonye mu kwogera twonoonye mu kutambula twonoonye mu kukola naye gwe ayanguwa okusonyiwa taata tukoowola otege okutu owulire okusaba kwaffe naddala ku lunaku lwe tukoowolerangako olw'obunyiike oba olunaku olw'obuyinike Kitange otuwulire era otuddemu kubanga gwe yatumanya nga tetunnabaawo Bayibuli egamba watumanya okuva mu mbuto z'abamaama baffe era n'omanya na kiki ekinaatubaako Kabaka w'Abakabaka tuwongayo famire zaffe tuziteeka mu maaso go Mukama tuwongayo emirimu gyaffe tuwongayo embeera zaffe obufumbo bwaffe emigugu gyonna gye twetisse taata tugireeta mu maaso go totukweka bwenyibo totukisa kwagalako taata otuwulire Ezeekeri 3:7 nga wasobola okutwala Ezeekeri mu kiwonvu ekyali kijjudde amagumba n'omuwa obuyinza alagule amagumba ago gamereko ennyama Kabaka w'Abakabaka kyali kisaakyo taata naffe tuleesa amagumba g'obwavu tuleesa amagumba g'obufumbo tuleesa amagumba g'emirimu amagumba g'ensi taata gwayimirira waggulu eyo n'otunuulira ensi yo n'omukono gwo gutayimpa wadde naffe olulimi lwaffe leka lwogere leka lulagule awabadde watali nnyama taata wamere ennyama pongayo omukyalo oba omwami andaba alabye akatambi kano anaashiyalinga n'akomentinga taata omuddizeewo obudde taata obwataddemu omugabirire alabe ekisa kyo anaawa obujulizi nti eyatereza Saamu eyali ajjanga ku midiya okuvuma okufa ku bitankwatako leero we mba mbulidde mu kigambo kyo sifudde ku baki banandaba batya nenzikiriza Katonda atudde mu nze ogenda kukola ebikulu eri abantu bano nsabye nga nzikiriza mpita mu nnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe amiina ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo okwagala kwa Katonda okussa ekimu eky'omwoyo omutukuvu kubeere naffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitagwawo. Haleluya. Amiina. Sakoze.
tweyanza nnyo tweyanzege bwe tubadde ne pastor oba musumba Sami okuva ku Emmaus Ministries International ngekubira ekintu ekikubira Kayunga awo abe Kayunga tubatumiddeko nnyo Kayunga eyo wabeerayo entalo za famire biki ndowooza enayambako nina nnyo entalo z'omu maka Kayunga yekyayo naye Katonda agenza ateekawo ekisa kye okay byonna bigenda kuteera tweyanza nnyo tweyanzege mwebale nnyo